kigambo kye kimu kyakakatadde nti abaneenenya nja kukola ki nja kubasonyiwa wakyaliyo abakola ebikolobero nga bagenda kwenenya Katonda abasonyiwa wakyaliyo abagenda okukola ebikolobero mpaka kuyingira ntaana zaabwe Katonda ajja kubookya kakati neyanziza nange kamaliriza kano kiri kyennyini kyotambuliddemu nti batta Jesus ne bagamba yabba embaawo ebimu byakugambye ebimu ku byenneewuunyisa nti abaasinga okubonaabona be batta abantu owa Canada ne wa Bungereza nga bwe batambula mu bunnanfuusi bwabwe yagambye sijja kugenda Nagasaki kasita baganye Isirairi okugenda naye ng'ate bali bagambye tujjukira kitta bantu ate eri bali mu kutta bantu naye ng'ati ensi eno ejjudde obunnanfuusi kakomaawo oli ku radio budde yo omuntu wa bulijjo twegattiddwako owekitiibwa Katerega Ahmed Musaazi Deputy Sisi Masaka ne owekitiibwa Ssekabira naye mu studio mwali yateredde dda olwaleero tulina essaawa emu yokka tujja kuvaako ku ssaawa 6 obulaba mbanjudde bwentyo tutuukire ku nsonga yennyini naye tugenda kutunuulira entuula za paalamenti zino ze baagala okutambuza mu regions zeetaagisa oba tezeetaagisa zinaakola impact tezikole impact ati katutandikiraawo naye katandike mu gya nnene ogenda kozidda kiganga 6 ezijja kumala buli emu ngenda kukonako point naye point embereberye ekikoleddwa kino kyennyini sipiika wa palamenti ne komishoni abaleese ekirowoozo ekyo nsaba Katonda abayambe baleme kusanga buzibu mu kulonda kwa 2026 era singa abantu beewaabwe bamanyi bandibadde tebabasimbako omuntu mulala kino ekikoleddwa singa kyavudde Bungereza ne mu Amerika ekyokutambuza palamenti singa kyavudde mu Bungereza nti baleesewo endowooza nti mutandike okutambuza palamenti singa bano amazina gundi yalibadde Ssekabira ateeka asibisa ekooti yalirize nekinatandika okubiibya amazina Amerika kyetugambye nga kirungi n'olwokuba baabwe kyavudde mu baddugavu bannaabwe balabanga ekitali mu makulu. This is a very good initiative. Eno initiative nnungi nze ngaatuula mu kanso okimanyi bamemba ba parliament bali supposed okubeera bamemba ba council ex officio naye nkulayira Katonda eyantonda nga gye bali bawulira bakansala batubuulire emirundi emeka gye babeeramu ababaka ba parliament b'ebitundu byabwe kubanga mu kanso mwe tufunira reports bakuzina ezaabwe ze beenoonyeza nga batulimbalimba mu kanso mwe tufunira reports ezigamba ebyobulimi mu disitulikiti eno ebifaananye bwe biti obuzibu bwe tusanzeemu bwe buno era bandibadde ku luno beebaza Katonda ze nandisuubidde nti nabana abeewange bakatabaazi basewungu bankubidde dda akasimu tibwenga kiti kyoli kyamaani wa finance omuli ebyenguudo omuli ebyobulimi mpaayo ku kabrief kiki kyennaayogera ku matters of national interest. Yes, olwaleero bandibadde bankubidde dda akasimu nga bantadde ne mu woteeri ne mukulya mmere kubanga kati nange emirimu gyange gikirenga giyimiga namba wa brief ku biki bye banaayogera naye olutula luzze mu kitundu kyabwe n'owerwenga oba atyo n'obalala kati bagenda kugira wano bagire kati kye bavudde bakikuba naddala bano abannuubu mulimu be balwanyisa nga bampuuga bakuba oluzungu luyungi nnyo balowooza bwe tunaagenda e Masaka mpuuga olwagenda okufuwa oluzungu ayogera ebyamagezi abantu abatuggyeko naye singa oluzungu lwe lwali lutonda lwe lwali lubeera mu palamenti abantu abamanyi ennimi ennyingi nga Gisifusewedi Mayanja singa ffe tuli mu palamenti bonze njogera ennimi yes olufalansa nkubuulire dabo bujale tudubwa era nga bwe bamugamba nti enjuba yetoolwa n'agamba nti kiriyo gyesi eno eri musipiriti eno enyo naga tekiriyo kakati ekyo kimu nze njogera Oluswayiri njogera Olunubbi njogera Oluluwa olumenyefu oluterirera eri mabele eyo tie mabele eyo ngoni muke kwegamba ennimi zenjogerako nnungi nyingi Luswayiri olwogeranga Luganda yes Olunubbi ng'ogeranga wano kinanjo kyankyemize tugikole mu Luswayiri njagala okigeze baleete ojja kulaba kakati kyengamba singa byali bya nnimi tebatya nnyo kujjamba olw'okuba kuba Oluzungu n'omukazi gwe nalagamba oba yali mu TZ mbu Swahili was born in Tanzania, grew up in Kenya, died in Uganda. Tebaba batya batira bwerere era nze ekyandeeta okuyigeza ennimi okimanyi
nze sitya gye bayita mbogo bano Ssekabira bwe bayogera ngo oluzungu n'agira ne manga okubye mbogo what so what omuzungu ayinza okwogera Oluganda nga bwe lwogera kimwetya oyinza olulimi lwe mwogera oluzungu ne lubeera lumenyefu muli basajja na nnyo terubakwatako muleme bayi enjiri ya Nabbi Isa yakkira mu luzungu eya Jesus Qur'ani yakkira mu luzungu Tawuleti eya Musa oba Zaburi ya Dawuda lwaki oluzungu balutwala ng'eki ekitale nnyo obwo obujinga bajinga naye baveeyo kakati kikino nkubulira national importance bwe tunaabeera wano mu Masaka initiative nze mbadde mbasabayo bangereyo akantu aka ng'abeggulu ab'emambuka bwe baasabye tizabadde bbiri twasabyeyo lumu yayogera kino kituuseewo ku bitaano tukuliko n'ekimu ku bye mwayogera bwe member of parliament tojja kudda segamye eno initiative innovation eyazze ndowooza n'ensi yonna egikope bukopi olikuleetya obuddu eyo omuntu bakukufundikirana kenfunikirana keekano bayogedde ekya ssente miliyoni 5 biliyoni singa tubadde mu obuwumbi 5 singa tubadde mu mawanga gano agakula memba wa kamishoni okuleeta ssente ezitannabaawo 50 biliyoni 5 abuzeebuze abantu ng'era bulijjo bwe bakola okubuzaabuza abantu Ssenyonyi yandibadde alizayininga yadde oli tannayogera exact figure kuba ogenze ogamba kyategeezezza kyekyo ffe mu mateeka abasomako katono mu mateeka kubanga mu business administration batusomesa ku mateeka silence doesn't mean consent okusirika tikitegeeza kukkiriza it is a failure of evidence maybe but it does not but at a given time akiriza omanyi omukyala yayawukana ku birala era bagamba nti omukyala ekitiibwa kye obukodo bwe the meanness of a woman is her dignity tokitwala akurosi nti buli wamu kigwayo ebyomukyala byo byamweyawulirako ti omukyala gyakoma okubeera omukodo okwekaddowa n'ataba wa kisa nnyo ate kyekitiibwa kye naye ng'ate Ssekabira simusuubira kubeera nga mukyala wabeere mukodo kakati akonga akamazi ekyo yalimbye kati ate ekirala Mungu yagaa nti gwemampadde okutegeera mbamuwadde ebirungi haira kafiira tibandikayanyi bandi surprisinze gavumenti bali 20% mu parliament siwe kiri bwe muba buwumbi 5 nga kituufu bandika tujja kujjako miliyoni 2 bya security n'ebirala olunaana bagenda kuluwa bo nga bagamba nti leader of opposition agasuka baafuka timuli 10 akawumbi kano akeri si buwumbi 4 kakati tugende Kalungu tulinayo health center 3 bo tujja upgrade ngende ku health center 4 ku center za fezi fiso obuwumbi obuna baji surprising bo baziteke mu mpale bagambe ati naye kibatasobola kukola naye kati eyo proposal yo si teka ya ngeza yako kugamba kuba bagenda balinda ensi mu bataasa sente 2 leader wa opposition yagambe parliament pase mu kimwando bayalosa afudde badenera bidde yagambye nti to be honest okuba omwesimbu gw'amazima gali nti zino sente gye ziri mu budget ne bwe tutagende mu bantu era zakufuluma kubanga naga nti nze mu Uganda sina we simanyi ebbanga lyemaze mu parliament batambulira ku sente zaki era bajja kuzunga ng'obukiiko kanagamba kamalekateko nagamba nti ne bwe tutagendera zijja kukola ki zijja kufuluma kati bwe zinaaba zifulumye abaagala okuleeta ekirowoozo ky'okulumirwa abantu bagambe nti budget ya parliament eri sente bwezi tujjeko 20% ababadde bafuna take home ya miliyoni 3 agambe nti bannaye tukkirize tujja kugendanga n'abiri 10 zino zifike naye bazanyidde nnyo ku bwongo bwaffe era kyekibuuzo singa batuwa akakisa okubuuza mbabuuza nti bannaye leader opposition in opposition mugenda kutuleeterako kiteese ekigamba parliament sente ziyitiridde nnyo tujjeko percentage emu kubanga awo omulamu omutu oli ku radio obuddu eyo omuntu wa bulijjo mukulu Ssekabira Sikakazindaala ako mbalamusaako bannange manye kubekidde kutwenya ate banangulo bazisemamu ebinnya zibalemerera okutereeza kati ebibadde ebinnya bufuse budiba bidiba lero kati indigo kiyanje abakubi b'amatafaali kati amazzi basena mu luguudo ale kati bakyagenda mu bisenge bagenda mu luguudo mwe basena amazzi ne bakoma
netonda tuzere ate ekyokubiira tubadde ninasuze mulumbe twafiiriddwa nga tulina nenga obuvunanyizibwa buno bunkakatako kubanga mwami Museveni tuli ku bwangu nnyo twagala aveeko nkya lwayo obuyisi atulwisizza nnyo kale abalwisiza abalemeddewo atulwisizza oluganda twamuwangula dda nambulyanga lwotakozesa twamuwangula dda naye atulwisizza kubanga yalemerako kati tuli mu kusala magezi tutakula emitwe atumuggyeko tutya nolwekyo nduddewo lwa nsonga eyo ate ekyokubiri mbadde nyina okujja kubanga tuli apatite ey'okumuggyako eri waggulu akati ku nsonga za paalamenti yateekateeka dda nti eribeera n'enkiiko zaayo mu regions era ne tubajetinga nti sente zino zinakozesebwa ku nsonga eyo kyatuleetedde obuzibu nti abatukulira mu ludda oluvuganya batugambye leeti nga n'ensonga ze batuwa okuzikiza kye bagamba tezimatiza expenses tugenda kuspendinga kinene eri eggwanga naye abava eggulu bwe bajja eno era nabo baweebwa ssente okujja eno ontegedde ava eggulu sente ze bamuwa ava Masaka si ze bamuwa kubanga olugendo terukola ki terwenkanankana kubanga omubaka wa paalamenti balowooza nti ava mu maka ago okugenda mu paalamenti okuteesa mu maka g'omuconstituency bati bamanyako nti asula Kampala ate Kampala yani emuzimbirayo ennyumba gavumenti emuwa ennyumba basobola kufeeyawe okuva mu biseera by'abafuzi b'amatwale bakitoola nti ababaka ba paalamenti abatabeera mu Kampala basobola kufeeyawe nga ni abasasula era sente ze babawa ez'okusula za reeti eza feeyawe hotel kakati gavumenti gwe mukulabako emanyi nti abanagiteeseza eggulu bajja kusula kufeeyawe bwekiba bwekiri era bamanyi nti webajja okuva nga bagenda eggulu kisoboka mbadde ngezaako kubuulira nti bamanyi nti abatasula mu Kampala balina we basula basalawo okukozesa reeti eyafeeyawe naye nga sente bazibawa ekikulu nnyo byonna byakyo waliwo esente eziweebwa omubaka wa paalamenti olw'okusula bw'aba tasuze entambula kakati bagenda zimuwa ntegedde nolwekyo ensonga tosobola gireeta kubanga tekola ne bali abava eggulu era bajja kuba basulawo abo bano abanaava e Masaka bajja kuba basula mu woteeri kati ensonga naye ekikulu ennyo kye twayagadde mu regions zino enteekateeka eno yabadde ebulamu kubanga gubadde mukisa mulungi fe ogukozesa nga tuweereddwa omukisa nga gavumenti yetusasula ogenda okulabisa bali nti bye babadde boogera nti Uganda bagitereeza ne bakamala tebagitereezanga nako oba ontegedde batugamba nti ekobako ekalamo kiri mulaalo muzeeyi kyakoze hagisoodi yatera okutugamba muzeeyi tasanye oyo Katonda yamuweereza kakati twagala tugende eggulu n'abakamera balage Katonda gwe yaweereza kyakoze eggulu kyakoze Karamoja nga ffe tutaddemu kubanga batuwadde facilitation ffe tulambule amalwaliro tugalabye tulambule ki tuleme kubeera nti batusindisa eggulu nga tufunye omukisa ne facilitation yali badde omuzibu okugendayo ate tugenzeeyo nti kakisa kalungi kakuteeka gavumenti tu account buli lwogirabisa mu bifaananyi tolaba wano bagirabisa mu byenguudo byapipirapipirawo nebirakalaka mu Kampala nti gavumenti ebyo bigirya muzimu mwakoze exhibition ku Twitter exhibition efaanana ng'eyo yasuze teyebase eyina engeri gyekosaamu eggwanga golooza ndi ab'e Rwanda bakwata ssente omudidi baguteeke mu ttiimu kyaseno asiye gye balangirako nti banyumirwa balaga ebirungi ebiri e Rwanda ensi abantu bagendeyo abalambuzi bagendeyo ogati ensi eyo kati nsi mpitirivu obulungi buli muntu agendeyo abe twalayo ssente nolwekyo buli lwe tulaga ebituli ebiri mu gavumenti tuba tugireetedde okukotogerwa mu kufuna ssente ate nga gavumenti buli lwebulwa ssente eba ewerekedde kugwa gwe bw'onaagiteerawo ssente noga nti tozisaasaanya tozidiibuuda muzeeyi beera nazo zikuyambeko okukola bino anaavaako ddi nolwekyo bw'aba azidiibuuda era mwami Museveni kati akatengo kaalina essaawa eno ne buwulira akwata ono akwata oli ekisooka ssente takyaziina bulungi nga bwe yaziina edda
Kakati bano ababadde bazibuzaabuza. Lino eggwanga lyongeza budget buli mwaka. Byogamba mutakyalina ssente. Nsonga ndaba zimweyongera bweyongera. Gy'alina gy'atasobola na kunnyonnyolera zino zinaavaawa. Oba ntegedde ssebo. Budget gy'alina tasobola kuginnyonnyolera zino zo ze mbagamba eziri mu budget n'azifuna ntya. Ezimu zisigala awo nga tezinyonyoleddwa. URA bajja kuga nti ssente zetwasolozanga emyaka 3 si ze tusolooza kati. Emyezi 3 egisembyeyo okutuuka mu July, Revenue Authority ssente ze yakoze zisingira ze yali esuubira. Yes. Kyasusse bususi ogezaako kugamba nti eggwanga atugamba nti eggwanga lino mu bajeti ewedde lyakoledde mu surplus yekyayogera ngamba kwota esembye eya bajeti ewedde kati alinga nti kyogezaako kunyonja twabadde ne ssente embitirivu kumbi twakoledde na mu surplus n'enguudo lwabale nnyo okukola kuba baali tibalina ssente bali mudukola mu bajeti eno baalutambuza baalituusiza mu bajeti ekola ki ekitegeeza tebalina ki ssente kyengezaako okulaga kyekiriwa nti mwami Museveni buli lw'omukuumira ssente mu nsawo oba omukuumidde buyinza ekitegeeza nti gwe kantwale gwe Ssekabira nti kuggwe paalamenti etambule ssente zitere zifulume ffe abavuganya twagala ssente okimanyi tuzeetaaga okujjako mwami Museveni tulina kukozesa resources zize zataddewo mu ngeri etyoboku bw'aba tuteereddewo ekitegeeza nti ffe bannansi tewali kye tujja kufunamu this is what you are saying wabula mwe abavuganya gavumenti mwe mugenda okufunirawo omukisa ekyokufunamu ekiri tangible kiyinza obutabaawo era oyinza okugamba nti twagenze Masaka tulukuba eyo abantu kyawedde dda bwewekasense ojja kusigala nga osomosa kaati era togamba nti kuba najje Masaka olwekasense bagenda dukola owenangoma ajja kusigala ye bambi asomoka nga talina na nteekateeka ya gavumenti naye bubiri bwokka akasooka kiri kyobuuziza nti ekitegeeza nti ssente zayita mu kituufu nnyo supplementary budget bweba yali ya trillioni 45 babadde bakola kyebongerako nezigenda nezisukka ne mu trillioni 5 era tebasobola kwongerako bikolebwa nga ssente tizeyongedde ekyo kimu agogoge mazima zibadde z'amaanyi nnyo okusinga emyaka emirala gyonna supplementary budget akalala akasembayo kiri kyogambye nti omuntu taafunemu oba bagende eggulu ekyo kyetusingira ddala okwagala balabe obubi naye nze kyemmanyi ti abantu ba regioni yawange engeri gye bagagawadde nnyo abantu baguze obumotoka obupya mutya nti abantu bayinza okugamba nga tuli bulungi nnyo ne mubadde mulimba ne bitayita bwetuba tukolera eggwanga tetutunuulira regioni emu nti Buganda sijja gamba nti Buganda tebafunyemu kuba baalima akamwanyi kaabwe ne bakola ki bafunamu bwe nagamba nti bafunyemu yaguze emmotoka yakibakenze mu lujjajaga nti Ssekabira mu Lugooyo waliwo abaafunyemu naddala abaalima akamwanyi kaabwe naye nze ngezaako kugamba nti ebirabwe ebikwatwako byoyinza okugamba nti kino twakifuna mu lukiiko kiyinza okukola ki okubula naye siyinza kugamba nti tewaliwo birala biyinza kufunibwa ekyokulabirako ekyamangu nti abantu baagala nnyo okulaba ku bakulembeze omwana omuto yali badde ayagala okulaba ku mukulembeze bwafaanana abakulembeze bafaanana oba ntegedde ekika ky'abakulembeze kiba kifaanana kitya paalamenti yali badde era abaana nga ab'amasomero kyali badde kyabuvunaanyizibwa lwenaatuula agamu kugo ne gajja ne gakola ki okwagazisa omwana okubeera omukulembeze naye onteekateeka gy'olina okukola ng'ogiwadde n'obudde obugere kakati ebyo tujja kubifunamu n'ekyokusatu nti olw'okuba nti tuteeseza mu bitundu ensonga z'ebitundu gye tuteeseza zisobola okunokolwayo ennyo omukisa gubaawo ekiyinza okuba ekizibu mu paalamenti n'ebintu bye twakwata obukusu mbadde mpulira muganda wange wano obukiikakkono bwa Uganda olw'olutalo olubaddeyo okumala ekiseera olwakkoni tulowooza nti bukyaluggwa era nti bakyali muziri baavaayo era mu bibuga 10 ebipya Masaka n'Eggulu bye biri mu liidi bya infrastructure
nga bulaba enguudo bwe zituyina mu Masaka era n'eggulu bwe ziri. Ebyo ono muganda wange tabimanyi, kigenda kumuyamba okugira ki. Gw'olowooza lwaki obukiikakkono bwa Uganda bwalonda NRM kumpi 10 mu kalulu akawedde ng'ate eri si bwe gwabanga. So ono byalowooza si we biri, naye nzikanya naye paalamenti erina okutambula. One, paalamenti ya Uganda amateeka gagikkiriza okutuula wali weetuula mu kizimbe kyayo oba okutuula ewalala wonna okusinziira ku kusiima kwa sipiika. Kaakati era paalamenti eyo ebiseera bingi bw'eba n'emikolo eminene gisinga okutuula obutuuzi etuulako ewalala nga mu biseera bya bajeti, biseera nga pulezidenti anaagyogereramu obanga efunye abagenyi okuva ebweru. Actually ndowooza mu biseera bya budget bamaze nawulidde emyaka 25 nga batuula ku Serena. Juzi mu COVID lwe bagenda e Kololo. Nze namala emyaka mingi nga nkabalinga paalamenti eyo. Natandika ogikabalinga ndowooza okuva nga mu 93. Bwe baba n'emikolo eminene nga batuula wali ku Serena. Kaakati bwe basukka nawo kati batuula e Kololo. N'ennambole bajja kutuuka. Batuula e Kololo ku mikolo emiki. Kiki kyekitegeeza nti paalamenti esobola okutuula awantu awalala wonna awatali mu Kampala. Awatali mu Kampala. Si kipya. Bagensaba kumuwaka kati nemekugira nti ekibatwala ku Serena aleme kulowooza nti kwagala kukyusaako. Paalamenti yabafundako dda kiri kyebadde ogamba nti ennambole kijja kutuuka. Paalamenti eri mu kugaziwa ne ku Serena bajja kuba tibakyakye. Ababaka bali kweyongera obungi. Tuyinza okufuna ne mu Lwera. Leka naawe. Era ate n'ekyalwera nakyo si kibi kubanga ekimu ku bitulemesezza obanga yite maalo oba mbiyite biki bukya twefuga wabaddewo kaweefube ow'okulaba nga tufuna ekibuga nga kiri mu masekkati okusinga ekibuga ekikulu okusinga Kampala waali ng'ogyeko entobazi n'ebirala ebirimu ne Buganda n'ebirala. Kakati gavumenti y'Obote wano n'ey'Amin zirina infrastructure development ze zaatandika e Nakasongola era ne gavumenti y'NRM eyongeddeko nnyo. Waliwo n'abaayagala okukitwala Mbale ne bagamba nti ate okukijja mu Kampala okukitwala Mbale ate oba obudde mu masekkati. Musiye baayagala okukitwala Ekigumba ne Nakasongola. Ebiteeso byombi tebyayitamu naye bw'oba olaba nti mu kaweefube w'okwagala ekibuga okijja kuba kati ndowooza buli muntu alaba nti oba oliawo Nakasongola yandibadde beta. Na bino ebya Buganda nti oba be banaalumwa nti obajjako ekibuga ne Nakasongola ali mu ki? Ali mu Buganda. Kakati paalamenti bw'etandika okutuulako ewalala ebirowoozo ebyo bisobola okujja. Musobola okubeera ne commercial capital nga ye Kampala, nga Nigeria bw'eyina Lagos, nga Ivory Coast bw'eyina Abidjan, nga Tanzania bw'eyina Dar es Salaam, naye political capital yo neebaki neeba ndala, nga Tanzania bw'eyina Dodoma, nga Ivory Coast bw'eyina Yamoussoukro, nga Sudan bw'eyina Khartoum ne Omdurman yadde byo biriraanye. So ekyo mwoyo gwo paalamenti okutambulako era ebyo byonna bijjamu obuzibu bwokka bwendaba biganye okujja nga State House evudde Kampala nedda Entebbe binajja ku paalamenti. Entebbe ne Kampala biringa omudulwa kuba ndaba omukulembeze w'eggwanga bw'aba nga ali staged Entebbe nga tali Kampala ayinza n'okumalayo omwezi Entebbe nga tazze Kampala ate emirimu nga gitambula. Abantu lwaki balowooza lwaki I don't know administrative services tetuziraba nga ziri congested office ministry egende kumpi ne office ya president. Waliwo kiri kye nayagadde okwogera naye nenkireka mu kkubo nti singa waaliwo political will ey'okutwala capital Nakasongola ebimu ku bizimbe gavumenti bye ziri mu kuzimba mu Kampala n'Entebbe byandibadde bizimbwawa. For example ebizimbe bibiri eky'offisi ya president n'offisi ya prime minister byakazimbibwa mu Kampala, ekya finance ekiri mu kuzimbibwa, ekyo foreign affairs ekyazimbibwa emabegako. Awo wandibadde olaba nti waliwo political will egira ki naye ndowooza twogerako kyogere naye nga si kibi. Naye Entebbe ne Kampala biringa Omdurman ne Khartoum enjo kubanga bw'otuuka wali White Nile yaffe wesinkana Blue Nile okuva mu Ethiopia awo e Khartoum. Khartoum wajja kiwakoma
kakati ate bwe weeyongerako eri oba oliwa oli omuddumaani enjawulo olumu solo oba tugiraba naye kyembadde nzijako nti Tanzania yakuba akalulu k'ekikungo nejja capital e Dar es Salaam capital n'egitwala e Dodoma naye nali ku training y'amawulire e Cairo mu 93 nga tutraininga ne omukuŋŋanya w'olupapu nze nali reporter omusomo oba training eyo yabanga y'aba reporter abakyali abato naye ewe Tanzania eyajja yali ki yali mukuŋŋanya w'olupapula lwa gavumenti nga New Vision olwa Daily News ebbanga twasulanga ffe twali tusharinga room naŋŋamba nti ebintu mwalimu bye yayagala okugenda Dodoma tewali aliredde genda Dodoma konze kiki paramenti bw'ebeera ng'eri mu session abaka bagenda ne babuukinga zi wooteeri e Dodoma ne basandabula n'okukubirira ne bamala ne bakomawo Dar es Salaam okushakala n'okusuubula naye ebyo ebiŋŋamba mu 93 kiyinza okuba nga kati wajjawo ki kiyinza okuba nga kati wajjawo enjawulo kino ekya paramenti okurotatinga kikulu kisinga mukyala Kadaga alina innovation gyeyaleetamu ebadde ennungi paramenti ebadde ekola outreach programs negenda eggulu negenda Arua nejja wano e Masaka negenda e Mbarara naye nga si kukola sessions nga si ntuula za paramenti n'obukiiko buno obwa paramenti butambula for example emabegako gano amazzi g'olaba gatambula n'amasannyalaze obukiiko obubadde nawono mu Greater Masaka bwetala bagenda eri ku Kyoja ne Katonga okulabira ddala amazzi gye gagenda okubaaga okugenda e Ssembabule n'Entuusi ne Lwemiyaga namuno mwonna ne bagenda ne Bukakkata okulabagana agafa aga Masaka City kuba gagenda kulekerawo okuva wano ku Nabajuzi gabe nga gavaawa ku nnyanja ku nnyini Victoria naye olaba era bwe bayitamu ne impression gye baleka muganda wange akyogeddeko bulungi kati ate kijja kusingawo nga bagenze ne babeera eggulu ne bamanyira ddala ebizibu bya Northern Uganda yadde Greater North nene nnyo Arua Moroto Lira naye era kale ne bavaawo ne bagenda e Mbale ne bavaawo ne bagenda e Mbarara oba Fort Portal ne bajja wano e Masaka kiina kinene nnyo nnyo n'abantu be banayitalatinga nabo n'ekifaananyi kye banaafuna eri abantu biri ebya ssente era ssente ziba zijja kusipendingibwa ne bwe baba tebatambudde paramenti okuviira ddala ku nkola y'Ekingereza ate bagamba ey'Ekifaransa yeesinga nawo zazimbirwa ku kwejalabya kyobula nkadazaagala zazimbira ku bye tolina ekyo kyakikolera enkizo powers and privileges bw'aba ayogera muli tawawabirwana kakati ebyo oba ggulu oba Mbale oba wa era kijja kusigala nga kiri ki so nze ndowooza twandikyagadde bali abannaffe abanuupu balina nugu zaabwe endala ate si bonna abamu bagambye nti naddala bava mu bukiikakkono bwa Uganda busi banuupu naye opposition abatono abaliyo bagambye nti enkola eyo tugiza nze nina obuzibu ne sipiika naye bwe ndaba nga alina ettafaali lyayongeddeko ate okusinga mukyala Kadaga we yakoma ku ekyo ndowooza nti ekyo si kibi era tukiggyemu ebyobufuzi tukiwagire oli ku radio budde eyo omuntu wa bulijjo kanziyo obubaka bunonzi gye kale ndowooza mu kusibula oba wenaweero enteekateeka endala okuva mu Bank of Uganda mukulu Ssekabira tusibula abawuliriza njagala kubeebaza kwongera kubeebaza nti mbadde muwuliriza nakwongera kubalaga fenga abaagala okukyusa gavumenti twongere kukanula liiso na kubeera bayiiya Katikkiro yatugamba okubeera abayiiya mu kye tukola tubeere abayiiya ennyo bwe tutaayiiye ne twagala okutambulira mu ngeri y'okukyamuukiriza tujja kuba baabulabe nnyo sembayo okutegeeza bannaffe waliwo bannaffe ababadde beegulidde omuze okuga nti awatali kabaka wabeerawo Bobi Wine nga sinakiwulira bitambudde nnyo wiiki tubonayo Bobi Wine kabaka tukyagala nnyo oyagala nnyo Bobi Wine gwe twala oyo mu kwanjula kati ekyo tukirabanga ekyobulabe ate Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti tukole akasente akasobola okuyimirizaawo Bwakabaka nga tuyita mu nnono yaffe kati bwe tunaagikubamu ebituli
tuyinza okwekwata mbyenda n'olwekyo ababadde bakitambuza ekikomye bunnambiro bwe mutakikomye bunnambiro mujja kutuwayiriza okunyiga ate bwe tunanyiga tetujja kutambula bulungi n'olwekyo tujja kugotaanya ebintu bingi temutuwaliriza kunyiiga temututwala mu kukemebwa Ssaabasajja Kabaka musooka Ssemunkuma nga tusiibula kwebaza bateesa bannange naddala Ssekabira gwe nandirowoozezza abadde alimba ekyokubiri neggulire eryessanyu lyenjagadde eggwanga liwulire kontrakita agenda okuzimba Katonga ono waffe atugatta owekalungu nooli yalabise yawedde abadde mu kalungu nga banoonya amayinja banaagasima nekinkakasiza ddala nti enguudo zigenda kukola ki zigenda kukolebwako nga nti alhamdulillah rabbil alamin akati nentumira muganda wange Jime yanvuze ku bodaboda Nabutongwa kujja Sulamba kuli nnyo Saalongo Masembe Charles Ematanga ate ng'oli wasaza wamu ne mukyala Naalongo Masembe wamu ne Kyamanise Bulondo Hajati Mirembe Mama Azizi Munyondo Munyenda awo n'abawuliriza mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala bane twebaza mwenna abatuwuliriza n'abaweereza obubaka message gye njagala okusembyayo yandibadde namu kusooka nti bannange akawuka kangi akasirimu keeyongera wano era twadde n'olukiiko ewa meeya juzi percentage ekyali waggulu ey'eggwanga lino eri 6 ffe tuli almost 12 ku 1 district ne city bannange ABC twali mu lukiiko nga father akiikirira bannaddiini ku lukiiko olwo tayagala ddala twogere ku sseeyo okozesa kondom naye oli ebirala byonna bwe biba biganye waakiri akozesa eki waakiri akozesa kondom ate akasente k'emmwanyi bwe kazze ne kisukka n'alabye omubaka wa paalamenti w'Obukomansimbi ng'agamba bamalaaya basusse oba bakatta abantu 3 mu kabuga akamu Obukomansimbi nga n'agamba mbu abo bonna bamalaaya kubanga abasajja abalina ssente kati bazitereka mu banka babeera zibazimbaganye nazo mu nsawo kati malaaya bwaziganga ensawo zizimbye ng'amukuba akatwa mbu babaliroketi nga wano mu site bamalaaya bannange era byonna twebalamu ekisembayo ssebo badde olabye story ya New Vision eno olwaleero omutwe omukulu abantu abategeka okwegugunga mu Uganda yonna nga batandikira mu Kampala nti basuule gavumenti era ngola nti abagetu babawo emitwalo 5 bakozesa bano bannaffe abaali e Iraq abakubanga ekyobusirikale e Iraq sente bazibasasula baziyisa ku mobile money zino social media esimu ze bakozesa okukuma omuliro era nti structure y'abannaffe abanuupu si bonna naye bangi ebintu bino babirimu buli kansala bamugamba alina okuleetayo abantu 5 ab'okwegugunga era na bana 36 abakatonga be basanze ekisumu babadde bagenze kutendekebwa weekend oyo si propaganda ndambulira ndinako katuno vision emyaka gye rumaze sinapapula lusinga okutunda nkujjeko njogera ebyange bwobadde oganye mpulirayo highly intelligence information tosobola nti Ssekabira ali mu kuwandiika abayeekera abasirikira ne ssente ku mobile money nga biri mu mawulire nga Ssekabira temunnamukwata. That is propaganda. Omuntu omwani kasinga twali bakwata gavumenti tuli nabo kukikwatagana kukikwatagana n'okusuula gavumenti wabeerawo mutubani ffe gavumenti twagala kuwanika Ssekabira ayagala kusuula eyobeera gavumenti yawe abanyankole bagamba twali tubagamba edda balina empisa eri ey'omukyalo okuba ow'abalamu be bonna n'ekizibu famire ebejja kuwagira nti ffenna twakiraba naye abo abaganda kye bagamba totta kibe nkomawo n'omukulu okuva mu Bank of Uganda era emboozi gyetugeya byansimbi katujje tovaawo kinanja kimizi olwaleero katugikomye wano ate tujja kudda nayo nga ate omuyambi wa Bobi wendi nkomawo